Smart Socks Sadak weyo Jovia Mbeiza emyaka 13 ngo nabasamizi bamugumisa ngale mu kinabiro ko sawa bileze kiro bamugeza tade saboni mutwe nga nawe bamukirira mu kwatanagizaako okubendu kyo kabasamizi bamutegeza ne baje kumusala ko mutwe awanda kitadde ku mayinja ngali kunaaba abantu bano ne baveyo ne bamugwira ne bamukwata tuwulidde mwana kulekana mugumu gwokka kazeemu maze okwemuza mpulira abantu abanvaako emabega ne bankwata omulala nakwata engoye zange abasigadde ne bansitula ne tunula mu kamera ne bampisa mu mwala bwe bamaze okumpisa mu mwala kati omu n'aŋŋamba nti yambala engoye zo wemaze okwambala engoye zange nenkuba enduulu ne bankwata omwana ne baŋŋamba woddamu okuba enduulu tugenda kunyiga tumale tukusaleko obulago yatwalira wansi omuti kinyana mpiri n'amaka gaabwe ngeri yasanze omwana omulala kyokka yabadde asibidde emiguwa ng'aliko soloteepu ku mumwa bansitula ne bantwala kati we bamaze okuntwala wali eri mu kasiko ne bantuusaawo ne bampanika ebigere byange waggulu omutwe ne gusigala wansi kati ngenda olaba ndaba omwana omulala ali awo ne muyita omulundi ogusooka mutino mwana gwe nga tawira ngenda olaba mulenzi nga bamutaddeko wano solotepo ono wa black abasamizi ne bamusibye ku muti ne bagenda okufuna ekibira ku sinemigo n'akambe nga biteebereza okuba ndi bali bagenda okukozesa okulembeka omusaayi tugende tuleete ekikutiya n'omuguwa tumuteeke omwo kubanga ono omwana azitowa nnyo tetusobola mutuusa kati ne bagenda nenfuba nnyo okugyayo ekigere eri mu muti gye gwe bakitadde kati guno ogwokubiri gubadde gugaanidde nengusika nnyo nengugjayo wemaze ogugjayo kati nempita ono omwana omulundi omulala ogwokubiri mwana gwe n'agaana okunziramu kati nempulira nga bakomawo nenzuuka emisinde nempitaawo mumwala paka wenkomyewo Mbeiza wano yayitidde munenga tanyega kwekosumulula emiguwa ku magulu olala enduulo eyasombodde abantu okujja okumutaasa abutuzi b'ekuzima omulimu ne balumba amaka g'abasamize ne bagookerawo Polisi okuva Kasikuso ne Mutungo batuuse okutaasa abasamize ne batwalibwa akatimba kumi obwame kyokka ye omwana yabadde asibidde emiguwa n'okutuusa kati tannalabika abasamize atuyambe abaana be batate balina nsonga muganga kyobwe bwe basaba obusaba omusaayi Nyamereza Bina ne Namwizo Steven nga bazadde omwana ya Smart Socks Sadak bannyodde engeri ye bafunyemu amawulire akwata ku muwala waabwe n'omugaga omukazi mwennyini abadde nannyini mikolo naye akwatibwa kati awo tetumanyi mwami Kaihura omukulu wa polisi ne maama Fiina we bagenda kusolovinga nsonga ezo eri eggwanga niwe kituuka kukutta abaana tekigenda koma ku wange omukyala wuuli tewanayita nabbanga owokubiri ng'abuze bwewokedde ku makya abatuzi basambye ensiko okunoonya omwana omulala abasamizi ge bali bagenda okusaddaaka Musobo musangiddwamu ebyawongo okubadde n'ekiteeberezo okubeera akawanga ak'omuntu Sekigudde Musa nga Ssentebe Kasikuso avumidde ekikolwa ekyakoleddwa abasamizi n'asaba bonna bekikwatako okubayamba ku mbeera gye balimu awalala we wano wapya ekituleetera okuteeberezaawo wasimiddwa wokka okiraba wokka nga wali wakati nawe tuteebereza okuba nti waliwo omuntu eyaziikibwa wano abateeberezebwa okubeera abasamize tubasanze bakumibwa ku poliisi ekireka okubaddirira kuba Alex ne Edis Mukasa nga boogedde ebitakwatagana bano basese kwegana okubeera abasamize n'oluvannyuma bakkiriza nti waladde babeera waliwo essabo teyagula mayembe akozesa ki abadde akozesa mayembe naye teyagagula Alima Apoloti nga yakola ku nsonga z'amaka ku poliisi ekireka avumidde ekikolo ekyakoleddwa abasamize bano ekyokwakola okusaddaaka abaana babiri Kasokosoko waliyo abaana bangi nnyo ate nga amazima oyo musawo sisirooza tasookedde ku mwana oyo ateeka kuba ne muntu bwe yali abeera yali akikola Damba Tadewo ne Mukeera Jawuli bakusakidde eggulu ino ku Lwabukedde TV